bw'atyo bw'ayogera Mukama. Katonda agenda kwogera n'obulamu bwaffe ku programu eno. Bw'atyo bw'ayogera Mukama. Omwagala omuwendo gwantunulidde naawe wampuliriza. Ntwala omukisa guno okulamusaako nate mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Yeebazibwe ennyo nnyini ddala Mukama Katonda asiisidde obulamu bwono bwange okutuusa essaawa ya kaakano. Ntwala omukisa guno okukwanirizaako mu programu yaffe emanyiddwa nga bw'atyo bw'ayogera Mukama. Nzikiriza nga ggwe omu ku bawuliriza era abalabi ba programu eno. Gye nzikiriza nga tejja kukuleka kye kimu. Era nnyongera kukusaba weeyongere okugifolowinga, temya ne ku mukwano gwo, abeere nga ajjumbira programu eno kubanga Mukama yayogera naffe. Bw'abanga Mukama ayogera naawe, tosagaasagana. Erinnya n'eddoboozi wamu n'ekifaananyi bya Richard Kasumbo yakutunuulidde era gw'owuliriza. Sinzira mu Restack Foundation Ministries okujja wano okukuweereza. Kwaniriza mu programu yaffe eno. Era nja kukusaba awooli wuwumbeke tussemu Katonda ekitiibwa tuweeyo okusaba. Omulungi Katonda affe ow'omu ggulu, weebazibwe kubanga omukisa ogutulekedde. Nsaba Mukama oteeketeko obulamu bwaffe, katuwulire eddoboozi lyo nga lyogera gye tuli okuyita mu kigambo kyo. Teekateeka omuddu w'oyo n'omuzaana w'oyo olw'ekigambo ekigenda okusigibwa mu bulamu bwe. Kigwe ku ttaka eggimu kisobole okubala ebibala eby'obutuukirivu. Okomere kamwa kange nga njogera ebigambo bino ebikulu bibeere nga binaayongera essuubi omuddu oyo n'omuzaana wo ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ekigambo kye njagadde okugabanako naawe olunaku lwa leero nkiwadde omuntu ogamba nti Katonda y'ani? Who is God? Nkuze mpulira abantu nga boogera Katonda, naye simulabangako. Naye nga kyentegeera ndi n'abali mu nsi zaawa bonna boogera Katonda. Era mu bufunze bwe nali nga nkyali muto bantegeeza nti Katonda abeera mu ggulu. Ne mbuuza ly'eggulu liri ludda wa? Nkanya kutunula waggulu eyo simulaba. Naye bwe ngenze nsoma ne bantegeeza nti amagulu galiwo nga asatu, waliwo eggulu erisooka n'eryokubiri n'eryokusatu, bw'atula mu ggulu erisemberayo ddala eryokusatu. Naye ne mbuuza Katonda y'ani oyo? Era abeerayo atya? Nafuna omukisa ne ninnyako ku nnyonyi. Ne twetengerera mu bbanga eyo. Naye nategeezebwa nti amagezi ga tekinologi ge gaali gatuwaniridde. Naye bwe nali nga nsoma physics mu University Makerere, nasomesebwa ku planets ez'enjawulo. Ne nsomesebwa ku bitonde oba ze twandiise planets kugamba nziyite ntya mu Luganda, n'ebiri mu bwengula. Ne bantegeeza nti ebintu ebyo byonna ebiri mu bwengula birina amaanyi agabiwaniridde, bagiyita centripetal forces. Ebitambula nga kugamba bisobola okwetoolera ku kimu, gamba kakati wano ku solar system. Ti planets zonna eziri mu solar system zeetoolera ku njuba, kugamba njuba eringa nucleus kabaka waazo. Kugamba waliwo amaanyi agasika nga bonobeera nga okutta akantu nga weetoola bwoti, naye ng'omupiira gwetoola naye nga gwoli wakati wano. Kugamba ne kibeera nga kugamba tegusobola kugwa okujja nga gutuuse ku luwaya oba ku luwuzi. Ekibuuzo, centripetal forces oba gravitational forces oba amaanyi ago ani yagateekawo? Enjuba senga bagambye ku ssaawa nga 8 oba 7 nti gitunulemu, okubayo limu n'oziba amaaso. Ani atonda ekintu ekyo ekitatunulikako? Bwe njogera solar system mba njogera akantu akasembayo okubeera akatono, kubanga ensi eno bassebo yeebulunguluddwa galaxies oba nkiyite ntyaba mu Luganda ebintu ebiyitirivu ennyo ga planets ez'enjawulo ezirina amakuŋŋaaniro ag'enjawulo, kugamba ebibinja by'emmunyenye ez'enjawulo. Ojja n'otunulira enjuba, n'otunulira oluusi omwezi ekiro, n'otunulira oluusi emmunyenye, ne bagamba nti emmunyenye eri mu miles and miles, naye obunene bwayo ate businga enjuba. Who is responsible for all those? Ani yabiteekawo? Bassebo njagala kukwanjulira
nannyini buyinza, oyo eyasobola okuteekawo ebintu ebyo, oyo asobodde okubeezaawo obulamu bwo, oyo asobodde okuba ng'akola ebiwuniikiriza era ebitategeereka magezi ag'obuntu nga si mulala wabula ye Mukama Katonda. Bwe njogera ku Mukama Katonda oyinza okumutegeera naye ekyo gy'okumutegeerako kye kitono ennyo. Era singa ogamba nti nze Katonda mumanyi era mutegeera yenna gy'ava ne gy'akoma, then he ceases to be God. Awe aba takyali Katonda. Katonda ke tumutegeerako ke katono ennyo. Era naye singa olunaku lwe ndiyingira mu ggulu oba oli awo ndyeyongera okumutegeera. Bannasayansi abamu bagezaako kumunnyonnyola ne ba philosophers abamu bagamba nti God is omnipresent. Kitegeeza nti buli wonna w'ogenda waali. Ne bava ne bagamba nti omniscient, talinaayo kyatamanyi, byonna abimanyi. Omnipotent, teriyo kyatasobola, byonna abisobola. Bw'oba ogenza okulandula ku bikwatagana ne Katonda, ye yekka alina obutafa. Ne Bayibuli ekikakasa mu bbaluwa ya Timoseewo esooka essula 6:17 nti ye yekka atalina kufa. Kitegeeza nti njogera ku oyo abeerawo, yaliwo, waali era agenda kubeerawo emirembe n'emirembe. Mu kitabo kya Lubereberye essula esooka, Katonda batandika okumutuwanjulira ng'atonda, ng'awanika ebintu mu bbanga, naye weewuunye bw'abanga abiteekawo kagabere mazzi. He is creating from nothing. Oyo asobola okuteekawo ebintu naye nga teyeetaaga raw materials. Tiyeetaaga kino kibeerewo nga bona okuba buloka, neetaaga amazzi, neetaaga bino, neetaaga bino. God is not that. Wabula Bayibuli yange gye nsoma n'aga nti wabeewo. Gwe soma Bayibuli yo. Agamba nti wabeewo ne kibaawo. Wabeewo ne kibaawo. Soma essula esooka ey'ekitabo kya Lubereberye. Musa agezaako kutwanjuliriza obutonzi ng'atulaga nti waliwo ali responsible, avunaanyizibwa ku bintu bino eby'amaanyi ebiwuniikiriza. Nali nsoma theology e Bugema mu University. Waliwo essomo lye baatuwa nga nayo tulina okulisoma ne mbuuza nti kati baatuwa lyaki. Baliyita anatomy and physiology of the human being. Nti engeri omuntu gye yatondebwamu ne balaga ebitundu bye eby'enjawulo n'engeri gye bikolamu. Omukyala yatusomesa namwagala nnyo. N'agamba nti tosobola kubuulira Katonda nga totegedde gwe kennyini kikyoli. Era bwe nasoma mu kitabo kye bayita Zabbuli e139 olunyi lwa 14 n'agamba nti am fearfully and wonderfully made. Nti engeri gye nakolebwamu n'engeri gye natondebwamu ewuniikiriza ya kyamagero tetegerekeka. Fearfully and wonderfully made. Gwe namba gwe nvuuka gwe bayinza okuba nga bakujerega ne bagamba nti wa ugly. Bagambe am fearfully and wonderfully made. Gwe mu magezi go ne mukutegeerako ne mukulabako gw'olabanga nze ali agire, naye Katonda bw'antuulira bw'ati am fearfully and wonderfully made, kuba teri yanfaanana ku nsi. Nange musajja wa Katonda bwe mbeerawo ne nga nti nange Kasumba am fearfully and wonderfully made. Era ntera okugamba abaagala okunzanyirako bagamba nti ze tonzanyirako. Am fearfully and wonderfully made. Bassebo njogera Katonda akola ebintu mu ngeri yaabyo ne weewuunya. Nali nsoma biology nga nkyali mu primary. No kamaliza biology oli gwe nasoma, science gwe nasoma anatomy and physiology. Waliwo kye bayita neurosystem. Kugamba ekwatagana ne system yaffe engeri gyekolamu ne bu senses engeri gye zitambulamu na biki. Naye ne bannyonnyola mukazi yatusomesa kuga yali yabisoma bulungi alina masters bulungi nnyo. N'atunyonnyola ebintu engeri gye bikolamu, gye bifunctioninga, gye bicoordinatinga, coordination system eyo yokka. N'alaga ebintu kugamba ng'olaba Katonda alina amagezi. N'abasawo lwayo ge bakyavumbula obuvumbuzi nga tebannagamalayo. Ge yateeka mu ngeri gye yatondamu omuntu. Si muntu yekka n'ebyo ebisolo by'olaba. Naye ng'olaba Katonda alina engeri gye yakolamu ebintu ng'eyiwuunyisa. Buli kintu ate mu ngeri yaakyo.
tunulira agayanja n'agayanja oceans ensene emamiddwa amazzi gasinga n'obungi ettaka naye otunulira agayanja ago noga nti gano gonna gabeerawo gati ani yagassaawo yagamba wabeewo kino nekibaawo wabeewo kino nekibaawo n'atundira omuntu mu lubuto n'abeera mu lubuto bw'obeera bwaggalira mu luumu you suffocate akaana kabeera munda tekasuffocatinga bwe katuuka okuzaalibwa ne kafuluma ebweru ne kakaabira embeera y'ebweru gw'okaabira mu bugumu kubanga oli munda ate ko kafuluma ebweru ate kagenze mu environment gye katamanyidde ne kakaaba oyo katonda katonda bassebo alina obuyinza obusukka ku magezi g'abantu bonna abaali babaddewo ku nsi n'abanaabeerawo n'abaliwo. He is omnipotent. Asobola okuwanirira enjuba waggulu awo ne planets endala zonna ne galaxies zonna n'aziwanirira awo. He is the creator of such forces. Omusajja omu yali munnasscience yavaayo ne theory emu n'agamba bamuyita Downs mu magezi ge amatono ennyo n'agamba nti omuntu yatondebwa butondebwa kati awakanya creation n'agamba nti omuntu yava mu nkobe enkobe yava mu kasolo akatono akasolo kava mu kawuka akatono akawuka ako ne kava mu kantu akasirikitu mwe byava question kaka kantu akasirikitu omwava akawuka kavemu ekisolo kivemu omuntu ko kaavaawa kidayo ku square one there must be a creator. Ane ebyanyonyola mu muntu yava mu kino na kino kitegeeza waliwo raw materials. Naye njagala kutegeeza mukwano gwe gwampuliriza na wantunulidde there is a God capital G n'ensi zimuyita mu ngeri ez'enjawulo who is responsible for the existence of whatever you have ever seen and that you have never seen. Waliwo katonda avunaanyizibwa ku bintu bino byonna byetulaba olunaku lwaleero bwe njagala okwanjulira olunaku lwaleero oyo katonda bassebo musomako mu kitabo kye bayita Kuva essula 20 olunyira 11 Bayibuli yange egamba bweti nti kubanga mu nnaku omukaaga mwe yakolera eggulu n'ensi ennyanja n'ebintu byonna ebirimu n'awumulira ku lunaku olw'omusanvu Mukama kyeyava aliwo omukisa olunaku olwa Ssabbiiti n'alutukuza. Kyenjagalayo kye kino ti just within 6 days ba philosophers n'abagezawo okuwakanya ebya Katonda bo bagamba mbwa zino ze bayita ennaku these were generations. These were longer periods. Naye bw'agamba nti ku lunaku olw'omusanvu n'awummula God never rested for generations. Era bw'agamba nti ennaku eza wiiki ziri 7 olunaku 6 zakola olunaku olw'omusanvu lwakuwummula kitegeeza these were days of 24 hours each. Naye mu lunaku lumu n'agamba nti wabeewo amazzi ne gabeerawo. Mu lunaku lumu n'agamba nti wabeerewo ensolo zonna na bino bibeerewo ne bibeerawo. Oye Katonda gwe bayita omnipotent. Omniscient, buli kyonna teri kyatamanyi. Nekyoyita ekyekyama nekyosirikidde mu mutima Katonda akimanyi. Oye Katonda bassebo akuliza ekintu mu ddakiika ne weewuunya engeri gyekikulamu. Zabbuli 10 olunyiri lw'okusatu lugamba lutya? Zabbuli 10 olunyiri lwakusatu lwe njagala nkusomere. Zabbuli 10 olunyiriri olwokusatu Bayibuli yange egamba nti mumanye nga Mukama ye Katonda oyo yatutonda naffe tuli babe tuli bantu be era endigeeza mu ddundiro lye. Gwe kyenjagala otegere mu baka bw'olunaku lwa leero you are not existing by error. Toliwo lwa nsobi. You are a creation of God. Oli kitonde kya Katonda. Oyo yagamba nti kasumba abeerewo kasumba wendi olwaleero. Yasobola okugatta senga wali soma science oyo gwe nasomako oba naye gwe wasoma mu ssomero lyo nga bakulaga ka spam kamu bwe kati bwe wajjanga millions nga bujja bulwana naye akasooka kali most successful ke kasobola okuhitinga eggi ly'amange naye ku byombi tewali kyosobola kulabisa maaso kalibeere eggi kakabeere ka spam ne bifoominga kakyako bakayita kani ako ye zygote naye nako kenyini tosobola kalabisa maki maaso ne kakulira munda omwo ne kadevelopinga ne kafuna omutwe
ne kafuna obwongo, ne kafuna lungs, ne kafuna amawugwe, ne kafuna omutima, ne kafuna ekintu ekivaamu kasumba n'enzaalibwa after 9 months. Amina. Nenvamu omusajja kati agenza akaddiwa by virtue of the powers of this God. Era bassebo njagala mmaliriza lesson eno wenagiwunzikira ng'osazeewo olwaleero osinze Katonda oyo, Katonda w'ebyamagero, Katonda akola ebisukka ku magezi g'abantu. Nali nsoma ku kitabo ky'Abaganda baffe Abaisiraamu nga kyo kigamba nti Katonda yatonda eggulu n'ensi mu biseera 6, kugamba bakozesa ekigambo nti mu biseera 6, n'oluvannyuma n'atebenkera ku Namulondo ye. Surati y'omusanvu aya ya 5 bw'agamba. Bassebo Katonda ono asobola okulabikira mu ngeri nnyingi kyetwandiise nti the Godhead can be manifested in 3 dimensions. Waliwo kye tuyita Katonda Kitaffe, Katonda Omwana ne Katonda Omwoyo Mutukuvu. The Trinity. The three, but united into one. Kye tuyita Godhead ye Bwakatonda. Mu Bwakatonda bwe asobola okulabika physically, saata asobola okujja bwe yajja ku nsi kuno yagira mu Mwana. Bwe twogera ku Yesu Kristo bassebo tojja kukitegeera kaakano, kirinde mu lesoni yaakyo nti Yesu okimanyi nti bwe yajja eno ate era Katonda yali azze gye tuli. Bwe yagamba nti addala eri Kitaawe agamba Omwoyo Mutukuvu ajje kuno, okimanyi nti Omwoyo Mutukuvu ajja kuno ate era naye Katonda. Naye nga Katonda alabikira mu ngeri nnyingi. Gwe kyotasobola kujjako ne tekinologi yalinga abuzaabuzaamu nti Kasumba nsobola okusigala gye ndi, naye ate gwe n'olaba ekifaananyi ku TV n'ogaa nti Kasumba wuyo yayogera, n'owulira n'eddoboozi nga lya Kasumba. That is just technology. Naye njogera ku Katonda who can be manifested in the 3 dimensions, naye ate n'asobola okubanga byonna asobola okubituukiriza. Yoyo Katonda gwe njogerako omwagalwa. Gwe njagala okukwanjulira bangi batera okulwanyisa ekigambo kino Trinity, naye sijja kukigendamu kiwanvu nnyo. Bw'onoba okukitegeera mwoyo ajja kukulungamya okitegeere. Naye Katonda mu Bwakatonda bwe, he can exist in the 3 dimensions olw'okusobozesa okutuukiriza emirimu gye. Obwakatonda buno bassebo bwe bulaga nti bassebo Katonda tekitegeeza nti bakatonda bali basatu, no. Wabula Katonda yalabikira mu ngeri 3. Katonda ono yekka agwanira okusinzibwa. Tetulina kusinza bakatonda balala oba ebifaananyi. Ekyo kyetteeka lyatuwa mu kitabo ekyakuva essula ya 20. Katonda ono ng'atuwa ekyokukola atugamba atya? Mu kitabo kyakuva essula 20 olunya olwokusatu agamba atya? Tobanga na bakatonda balala wendi. Ng'omaze okutegeera nti waliwo Katonda omu eyatonda byonna era abifuga alina obutafa, then worship no other gods. Naye Setaani bassebo omanyi bwe yasuula omuntu yamugamba nti Katonda yamanya nti mujja kubeera nga ye, mumulye temujja kufa. Naye nga mu kino Setaani agezaako okusika ebirowoozo by'omukazi okulanga ne Setaani naye asinzibwa. Did you know that today as I talk many people are worshiping the devil? Okimanyi nti abantu bangi babe basinza Setaani naye nga bamusinza mu butamanya. Kyengamba kyeki ti n'omuntu n'agulumiza ensimbi n'asinza ne Katonda, n'agulumiza musajja we, n'agulumiza mukazi we, n'agulumiza gundi, n'agulumiza kino, n'agulumiza abantu bannaffe, naye ng'amusukkulumya ne Katonda. Nga obanga wa priority kyasooka okuwa kye kino, naye n'alekawo Katonda yamutonda amubeezaawo. Kyengezaawo okuleeta mu birowoozo byo nti owe bassebo waliwo ebintu bingi ebitufuukidde bakatonda bye tusinza kitalo nnyo. Tetulina kwesiga bintu nga mizimu. Nja kubinnyonnyola mu maaso. Misambwa, lubaale, balongo, mayembe, ddogo lyonna, ebyo byonna bassebo mikutu gya Setaani mwayagala tuyite okumusinza. Tompulidde. Ebintu ng'ebyo byonna byemmenye, mizimu, lubaale, nyabingi, biteega, biki byonna, twala tugende, bano balongo, biki byonna, kambategeeze ezo zonna nkola za mulabe Setaani mwayagala tuyitire okulaba nga tumusinza. You know, these are 2 competitors. Setaani alwanagana ne Katonda agamba nti nange balina okunsinza. Era ensonga lwaki bassebo ne manya wandeese ekyokuyiga kino.
ove mu senses zo ez'okusinza ebintu ebitaliimu ebyekisirusiru osinze Katonda omulamu akubeezaawo. There is a God who is omnipotent, omniscient. Oyo alina obutafa yekka, agwanira okusinzibwa, abeera mu buli kifo kyonna, nannyini buyinza akubeezaawo. Ng'abakkiriza tulina okwewala okubuzaabuzibwa ebintu ebifaananga bino. Abantu bangi okukkiriza kwabwe bakwesigamiza nnyo ku byamagero bye balaba, naye teweerabira ne Sitaani akola ebyaki. Era abasumba bangi baweereza abayita abasumba bangi nga beesigamye nnyo okuyigiriza nga beesigama ku byamagero. Naye bassebo, ebyamagero si bye biraga Katonda. Wenkwadde nga ebyamagero bisobola okukakasa nti oyo Katonda, naye tebiraga nti ye Katonda, kubanga ne Sitaani akola ebyamagero. Mu lusuku Adeni kiki yakola? Yayogeza musota ogwali gutayogerangako, nigwogera. Era okukakkana ng'omukazi ajeemedde Katonda, gamba nti kitalo. Today we are suffering, the entire world. Kono COVID, bino biki, Omicron, kakati tuli mu phase simeza akusatu, mutwala tugende, ensi yonna bagigeme, tubonaabona, kubanga jjajjaffe yasooka yaleka okusinza Katonda yamutonda n'amubeezaawo, n'asalawo asinza Sataani. Kabiri kyakali mu kwesiga bakatonda abalala. Ngenda kukuwayo ensonga ze zino. 1. Abantu bajja obwesige bwabwe mu Katonda yabatonda era babeezaawo ne babuteeka mu mayembe, mu mizimu, lubaale n'ebiringa ebyo. Kitalo nnyo. Muntu n'atandika n'okuyita obusa n'abeera n'ayavuwala yina n'abeera kenendisu n'abeera atya n'aga nti lubaale we waffe, naye ng'abiremeddeko. Naye Setaani yennyini amugamba nti woonyoomera asula mu njuyo ye Mwoyo Mutukuvu, nze bwe ndikutta ndikwata mulala, mumusabire nga muwanga amayembe. Mu lubaale wa Kikambo ate kakati yakongozze gundi, ajja kukongojja nnyo era ajja kutta. Namba 2, bamenya amateeka agasooka agalaga enkolagana yaffe ne Katonda, kubanga bali mu kusinza ebintu ebitategereka. Katonda agambye temubanga na bakatonda abalala wendi, temusinzanga bifaananyi, temwekoleranga bifaananyi, temwekoleranga bibajje byonna, temubivunamiranga. Nze ndi Katonda wa bujja, mbiwalanira ddala, seetaagira ddala. Batta ne bannaabwe nga beeyambisa enkola nga zino, bakozesa amayembe, bakozesa biki byonna n'abimusindikira, kubanga anoonya bugagga, kubanga ayagala kino, ne batta ne bannaabwe. Naye nga naawe aliwo, Katonda gwe yakubeezaawo yakuwa. Tewali nsonga y'amazima lwaki otulugunya banno. Sitaani bassebo abonyaabonya, gw'ayagala okusinza ebintu ebyo abiremeddemu. Njagala kutegeeza, bw'otodde eri Katonda omulamu akubeezaawo, eyakutonda, akuwa byonna, akuwa Sitaani bassebo tagaba bulamu. Era tebakulimbanga. Kyova olabanga abamwesize ababonyaabonyezza, n'abalwaza, n'abatwalako ebibugagga byabwe, obulamu bwabwe bwennyini ne bugenda, n'embiri gyabwe n'obulamu obw'omwoyo ne bugenda. Waliwo ekitongole kye bayita ekyabalongo, ebyo byonna kaakati bigwa mu ttuluba ebyo bya small gods. Mbu kubanga Lubaale Mukasa yabagaba. Kambategeeze, Katonda nga mufudde wa layisi nnyo. Ye yagaba mwana gumu, Lubaale Mukasa yagaba ababiri. N'otunuulira ekifongoloosi mbu bweza bwa Mukasa, ekinyaŋŋalika ekiwedde emirimu. Bassebo, Katonda yagaba ezzadde. Gwabadde yeesamiza n'otunuulira akasajja mbu agenze wakasajja kamuwa oluzaalo, kamala na kumukozesa. N'otunuulira ekkazi ery'obuvunaanyizibwa naye nga lyebase n'akasajja akatali mu magezi, mbu kubanga anoonya luzaalo. Naye bassebo, oluzaalo luva eri Mukama Katonda. Ensi ya Mukama n'okujjula kwayo, bugagga bwonna n'ebyonna bitwetaaga, katuvunamire Katonda. Nze mbaddewo olwaliro ne byennina olwaliro, nzikiriza nga Mukama Katonda yabinkoledde. Naawe njagala obwesige bwo okuva na leero obuseesetule, obujje gy'obadde, senguka misana, osinza Katonda omulamu. Ekitongole kino kye bayita ekyabalongo kyo tekiyigiriza buseegwo, buno bukaba, buno bwenzi, omuntu naggweramu ddala ensonyi. Ne batandika okukola ebintu ebyaddate, bali eyo, kubanga Sitaani abagongobazza, bali mu kusamira kwennyini, bali mu kusinza ebintu ebitategeereka. Abantu balekerera okukkiriza saddaaka ya Yesu Kristo, ebaweesa obulamu butaggwaawo, ne bawa Sataani saddaaka, n'oluusi abantu baabwe bennyini ne babatugumbula, kubanga anoonya bugagga. Waliwo omusajja amanyiddwa yaliko na president, nga yeyita life president, mbu yasaddaaka na mwana we,
asobola okubeera life president. Today where is he? N'omulambo gwe tegwakomawo Uganda. Nenga byanoonya biri byakaseera buseera bimbonyabonya. Tulowooza nti abasinza bino baagala kubeera balamu emirembe n'emirembe. Baagala bugagga bugerera mirembe na mirembe. Naye Sitaani abagumiika abalimbalimba ne balowooza nti byakubeera emirembe n'emirembe. Enkolo za Sitaani nga zino zaavuwaliza ddala abantu ne beetundako n'ebyabwe ne bawa Sataani ne bagaggawaza balala. Ate kati Sataani yeeyubula no mwana wattu abamusinza na mu makanisa. Luli yalinga wa masabo twakulira nga tumanyi masabo ga ssubi era nomanyi nti waliwo Sataani. Naye kakati ageze ne mu makanisa. Bazimbye agazimba ag'amaanyi ag'ekitiibwa. Naye nga baliyo okusamira kati ne bakulembera abalimba bonna. Gamba ne babaziba amaaso. Naye kamategeezi bassebo ne banyabo mu kyokujja kino njagala kukwanjulira, there is a God who deserves worship. Waliwo Katonda bassebo gwanda okusinzibwa, ye Katonda nannyini buyinza. Mu biseera by'olutalo banyomeza amaka agamu baalinamu akaliga nga kombu mwe muli Katonda waabwe gwe bakkiririzaamu. Naye bwe mundu bwe yaseka omukazi yalekawo okusitula omwana n'asitula akaliga. Batuuka emitalo omwami ambuuza nti omwana aluwa. Ekyayamba nti bakulu b'omwana ono be baali basitudde omwana bamutwala. Naye ng'omukazi yaagamba nti no, Katonda wange nziruka naye. Kati ku luno amasasi bwe gaavuga omuntu yasitula Katonda. Naye bassebo nze njagala kutegeeza there is a God gwe gw'otalina kusitula ye akusitula. Yakusitula muntu bulonyako, n'akusitula luddawa, n'akutembeesa, n'akutuusaawa, naawe akutuusiza. That's the God who deserves worship. Njagala kukakasa bino by'otandika okusinza ebintu ebifaana bino bikyawaganya ne mwekyayira ddala. Byavuwaza era babikkiririzaamu bagenda kuzikirira emirembe n'emirembe. Tewali mulwadde agenda mu ssabo Senkulummandwa n'atamuloga. Era keweesaalitirirayo n'ogenda n'osinza ebyo ebintu. N'ogenda kivulanga n'abantu bagenda mugana amasabo kakati agali ag'omulembe. Genjogerako gategeera. Galimu abeeyita abasumba tebakyali basamize Mandwa. Beeyita basumba beeyita baki naye ng'ate mwana wattu be baakola bintu bya kisamize byennyini ebiwedde emirimu. Naye kakati kankutegeezi k'osaalitirayo you get possessed, oyingira mu bintu ebyo, bwe bikuyingiramu naawe obwongo obutandika kulowooza ekyo. N'olwekyo bw'ogendayo bakuyingizaamu ebintu ebyo. Bibantu b'osanga nga mbutuufu n'amagezi ge gonna n'okufumitiza kwe n'okulowooza kwonna yatamira, ate bw'atamira tatamira agamba nti atamidde lubaale Katonda gundi, wabula atamira musumba oyo. Tewali mukazi agenda mu ssabo mbu kumwambuula simanyi kumuwa luzaalo Senkulummandwa n'atamukozesa. Sibola mukazi gwe bubakuwereba n'essiriimu kubanga onoonya luzaalo naye nga gy'ogenze kantuntu akali awo n'okatunulira ka ssebo naye mbu kalina okuwa oluzaalo. Naawe mu waffala bwo obwongo bwo obufunda naawe mbonoonya luzaalo. Kamategeeze Sitaani okumanya mubi nnyo. Ava ne mu kusaba ensolo saddaaka ze bawaayo n'akusaba obulamu bw'abantu. Oyo Sitaani. Kankutegeeza abantu batuuse n'okuba nga basinza ebisolo, basinza emiti, basinza ebifaananyi, basinza ebibumbe ne bantu bannaabwe, basukkulumya abantu ku bintu ebirala byonna atali Katonda. Kitalo nnyo. Naye njagala nkutegeeze mukwano gwange mpuliriza, there is a God, waliwo Katonda nannyini buyinza eyatonda eggulu n'ensi ne byonna ebirimu. Oyo abeezaawo ebyo byonna ebiri waggulu mu bbanga. Abeezaawo amazzi, abeezaawo obulamu bwo. Oyo Katonda bassebo gwe njagala okuva na leero tali kuteeka mu bwongo bwaffe. And you shouldn't leave that double standard. Si kubeera wano nga nawano wooli. Omusajja omu yali muweereza munyumyako nnyo. Kubanga nina ekyokuyiga kye namufunirako ne nga nti kitalo nnyo. Eriyo n'abantu abamu babuzaabuza enfa yaabwe. Naye nga balivinga obulamu buno buli double standard, balya mu limene muluzise. Bwe basamira bwe basinza. Ono omusajja alina muweereza mu kkanisa. Nga mutuufu bw'oba nga bamusanze akwandiza mu kitiibwa n'akutuuza tuula wano. Kugamba ng'olaba bw'ayambala ebigawuni byabwe ebyo na byebaweerezaamu ebyo. N'olabirira kugamba is a holy man of God. Naye olwali olwo tugwa ku road block mwaka sigenda gwerabira gwali gwa 7-8. Nali ndi mu kibiina kya 7. Njagadde ntukeke Kampala
kubisero kabaso bakali kankasiringi nnya ze batutwaliranga tugwa ku road block awe namanve kakati awo wali Coca-Cola awo waliwo road block eri akabi basajja baamini bafuusa bamaani haya mutoke musajja ato oluswahili twalukyawa tulinako program naye nagenda okulanga bafuluma konze mutoke kitegeeza kufuluma katutoke netutoka nga tukka wansi haya musuru moja konze musuru abeera wangenda okulanga basimba line konze kale nange nensimba line kasajja atuka akadogo onkube ekifaananyi kati gonda bandi musajja kakati neluli nali kakadogo very short man kati nawanvuwa muko haya mutawe seruwale konze mutawe masati konze sati awali emundu abasajja abakute mundu konze sati kwata nenju kuba ettali sinza kubeerawo bankuba sese kubanga sati bwe masamba akapiira buli jomba nyambadde sati nenju kuba ettali kakati bumalo kujikuba sati ettali nenjagala tuliye musajja mukulu twali naye mu basi musajja mukulu oli atwaliriza mu kanisa jinali nsabiramu oluberebere nga sina kuchuka kuyingira eno kanisa ey'amazima ngeno kulanga n'omusajja naye atowe sati musajja tunaye atya bwagenda okutowa sati nga yirizi njita ensiriba eri ku mukono n'ogweno nengati bino si bakula banjigiriza nti tulina kubyambala naye ng'asirise nabyo ekibuuzo bwe yalinga ajja mu kanisa yabijjangako kitegeeza ne mu kanisa yajjanga ng'abyambadde asinza naye asinza n'ebibye asinza Katonda kugamba bw'asinza ne bakatonda abaala bamukuuma bali ku mukono haya mutowa seruwale konze gujja bagidde seruwale kwemba seruwale yani bagambe kujja mu mpale konze mpale konze awali esasi kabulenga n'empale nenzija mu empale kati ngenda kusigala buswa kankutegeeza ate musajja atu mu myaka gyaffe egyo abaana abato bategeera n'akomunda temuliimu nasigala buswa naye kati bwontunulya sebo nyambadde suit tulowooza ndi buswa kakati awo curiosity mulungeza tukina curiosity njagala kulaba ne muzeeyo oli afaanana atya atowa seruwale watatowa era bw'atowa afaanana atya omanyi oyagala nnyo okulaba abantu abakulu bafaana batya abo baakula batya ngenda okulanga ne muzeeyi naye atowa esasa alikola ki kati mu kumwetegereza nze njagala kulaba birala engeri gye yakulamu ngenda okulaba ye alinamu kapijamu munda musajja atu ekyo kyamuyamba naye ngenda okulaba nga waliwo obuganda obuli mu kiwato wano nga iriza endala oba n'ogiyita nsiribe eri mu kiwato nawulira nga n'amagezi gampeddemu eri ate essasi n'amagezi ganzigwamu naye nga ndi Katonda wattu ono ye musajja gwe mmanyi bulijjo yatwaniriza yalina bino byasibye ku mukono ne ku kiwato kitegeeza ki ndi bassebo bwasinza Katonda bwasinza lubaale bwasinza bino bwasamira kugamba waliwo abantu now want to know the bassebo if you follow in that category wake up this message has come for you ensi enoonya ebyayo ebyokugizikiriza naye bassebo Katonda anoonya abantu abafaana nga ggwe bamusinze mu mazima ne mu mwoyo balokolebwe omusajja bamuyitanga Nabukadineza yasamira ng'ayinawo na klasi y'abantu bebayita abafumu n'abalaguzi n'abakaludaaya n'abafaana batya kakati mu ssabo lye limu yateeka n'abasajja ba Danyeri ne banne abalala basatu n'alowooza nti bw'anaabateekayo kinaamala okubafuula ekyo kyayagala they underwent a 3 years training ne babeera mundu n'abanyagabo ne bagakyusa naye kankutegeeza abasajja bano wadde babateeka mu ssabo babateeka mu seminaali y'obusamize bw'e Babuloni okumala emyaka 3 these men said yes tuli mu buwaŋŋanguse tuli mu buddu tuli mu ssabo tuli mu buyinza bwo but we can't afford to worship your gods ffe tujja kusinza Katonda omu yekka ow'amazima yekka oyo agwanidde okusinzibwa abasatu babakwatako ne babasuula ne mu kikomye ekyaka n'omuliro but God intervened era bassebo n'abawonya ekikomye ekyaka n'omuliro haleluya Danyeri olw'obwesigwa bwe mu Katonda oyo gwasinza yazuukanga ku makya n'atunula eri Katonda gy'amanyi gy'alina okubeera muntegeera ze musajja atu n'aggulanga amadirisa bagenda okulaba ng'asinza Katonda
ng'amaze okuyisa etteeka erigamba nti tewali kusinza kirala kyonna okujja gwe kabaka gwolina okusinzibwa. Daniel said, I'm not stupid at that level. Siri kifongolosi. Nina kusinza Katonda omu yekka eyatonda eggulu n'ensi oyo agala toba nga n'akatonda abalala wendi. Towekoleranga kifaananyi kibajje kyonna tokivuunamiranga tokisinzanga. I can't afford to worship such nonsense. I can't forsake my God. Era bassebo bwe bamusuula mbunya bw'empologoma. Empologoma zaafuuka piro n'agalamira. Aleluya. Bassebo njogera Katonda asobola okukubeezaawo. Gwolina okwesigamako, gwolina okusaamu obwesige. Oyo Katonda ye nantalemwa. Nolwekyo bassebo nemanyawo ye Katonda ono gwenjagala otandika okwesiga. Waliwo akatabo akamu ke nali nsoma kampawawaza amatu ne kammalamu n'amagezi. Kanzikirizeemu naye ku lupapula olw'ataano mu olumu. Bakateekako nti ekitabo kya Yuda taddeewo. Naye yali ayogera ku bigambo bayita ebisigala, those are remains of the dead people. Ennyama yaabwe n'amaguma n'ebifaananyi ebyo. Naye ekitabo kino ne baŋŋamba bwe nali nkisomako mu introduction mbu kyatongozebwa n'okutongozebwa ng'era mwe muli n'omusajja ono ayogerwako. Ebisigala bino nga birimu ebika bisatu. Kugamba ng'ekimu kye kisigala live bw'oba ng'okirina era abamu bakifunako ne bakiyitako ne mu kkanisa emu eno. Gamba okikwatako ofuna omukisa. So nga n'okukoonako obukoonyi nagwo mukisa. N'akatambaala akakonye ku ekyo ekisigala bw'okatwala nagwo oba ofunye mukisa. Can you imagine? Emikisa ng'ogifunira ku katambaala akakonye ku nnyama y'omufu. Gwe bagamba mbu kubanga yatongozebwa mu luse lw'abatukuvu. Can you imagine? Waliwo ebintu bassebo abantu abamu nga tebagenze mu masawo butereevu naye nga bye basinza n'engeri gye babikolamu biyinza okubanga bassebo bibajja Katonda ow'amazima. Unknowingly, mu butamanya. Kinakuwaza nnyo bassebo ne banyabo. Ku lupapula olw'enkaaga mu esatu mu kitabo ekyo balaga nti waliwo n'ekibumbe ky'omusajja oyo ayogeddwako kyakolebwa mu Makerere University. Omuyizi omu nga bamuyita Sagara yali alabirirwa na Profesa Mulamba nga bamuyita G.W. Kakooza nekitongozebwa nga 28 Ogw'okumi 1971 era olunaku olwo lumanyiddwa nga olw'omutukuvu oyo. Naye mbu kyasasulirwa omukyala bamuyita Sofia Sowuza yakisasulira bakikole era abantu bagenda ne bavuunamira ekibumbe ekyo. Okwo si kusinza bifaananyi nga kinakuwaza. Mu ndagaano empya ey'enzikiriza y'Abaganda baffe Abakatoliki ku lupapula 263 wagamba nti Roma ye Babuloni ereetedde amawanga okusunguwalirwa Katonda olw'okusindika abantu mu kusinza ebitaliimu. Kitalo nnyo. Roma, omanyi Roma bwali bwakabaka obwali obukaafiiri ennyo. Era boogera ku pagan Rome, don't underestimate that statement. Rome was pagan. Obukaafiiri bwonna obwava e Babuloni ne buyitira mu Mede ne Perusi, Buyonaani bwonna bwawunzikira mu Roma. Roma yafuga emyaka egiwera 6+ naye ng'obusamize obuli muli, obukaafiiri obuli muli, y'ensonga kiyitibwa na pagan Rome. Kati bwagenda bukula mpola mpola, Rome ebanga evaawo bwewulira mu kkanisa gye wandiise Nkristaayo. Kati mu kwagala okubuzaabuza they called it Christian Rome. Tekyali pagan Rome. Naye nga gye bayita Christian Rome, it had already adopted all the paganism which was in the former Rome. Kinakuwaza nnyo bassebo naye ate nga kiwaawaza amatu. Ebigambo bino oluusi bw'obyogera biwulikika ng'ebivoola, biwulikika ng'ebinyiiza, biyinza okukunakuwaza naye kankutegeeze bassebo, watch out. Oyinza okuba ng'osinza ebintu by'otategeera n'obivuunamira n'obisinza naye ng'ate mwana wattu bikutwala mu kuzikirira. Nolwekyo bassebo ne banyabo njagala kukulabula gwe omuwagalwa mpuliriza. Mukama Katonda alabula. Ayagala okulaba nga tukomawo gy'ali tutambule ng'ekigambo kye bwe kiri. Katonda alabula. Mu kitabo ky'amateeka essula 18 olunyiriro 10 paka 12 agamba tewalabikanga gy'oli omuntu yenna ayisa mu muliro mutabani we oba muwala we newankubadde akola eby'obufumu newankubadde alaguza ebire newankubadde omulogo newankubadde omugwanga newankubadde omusawo newankubadde asamira omuzimu newankubadde emmandwa newankubadde abuuza abafu kubanga buli akola ebyo waamuzizza eri Mukama.
era olw'emizizo egyo Mukama Katonda wo kyava abagoba mu maaso ge. Sitaani bassebo alina n'obuyimba bw'atera okukozesa nti akanyomonyomo w'onyoomera asula mu nju yo. Nze bwe ndikuta ndikwata mulala. Bw'onyooma Omwoyo Mutukuvu bassebo n'onyooma Katonda, Sitaani agenda kukutta. Sitaani abamugoberera abeeyitira bikootolo ebyerere byange muli awo nti ebyerere nti tuli awo jjajja kugamba ng'abatwala mu kuzikirira. Mu Isaaya 8:19 eri ebigambo bigamba nti bwe bagambanga nti mubuuze abo abaliko emizimu n'abafumu abaliranga ennyumi era abajoboja eggwanga tekirigwanira kubuuza Katonda waabwe ebigambo by'abalamu twandibibuuzizza abafu. Waliwo enjigiriza Sitaani gye yatandikiriza ng'asaaga naye ate ng'ali serious. Bagita spiritualism. Ani oyo? Spiritualism. Eyigiriza nti omuntu bw'afa tafiira ddala. Era abantu ebaleetedde okuva Katonda ne bakkiririza mu mizimu. Omuzimu gwagwo ndi gwansuziza nga siri bwe nti omuzimu gwagwo ndi gwankozewe guti. Tebakomye awo bassebo ne banyabo ne babeera nga beebuuza ne ku bantu abo baafa. Nandikoze ntya abantu babeera nga batya n'okutya abantu abo. Nina omukyalo mu gye nabuulira enjiri. Samoni yange gye nasookerako ddala olwamala okukola kkolo bwe nti nga nti abanjagadde okubasabira omukyala n'ajja mu kasenge nanga nti nze nno njagala kunsabira baza ntawaanya konze bala abeerawa. Tibaze yafa konze ate yafa akutawaanya atya. Tibunanga jja nankozesa ekiro konze bya serious nti konze tusabe. Nga tutandika kusaba. Mba ndi musala wakati Sitaani yeenyigawo. Ngeno kulanga omukazi agira wuu ninzibula ku maaso nga sina kyendaba. Kati malizo okusaba ngeno kulanga omukazi asika engoye azizza waggulu. Omutima gwange ne gutya. Twaliyo babiri mu kasenge. Nti abali ebweruka kati bagamba ki? Musumba ate kakati ali kundigeza atandise kuwalampa. Kakati omukazi kye bamuuza nti abadde azze konze ani? Nti baze. Konze waŋŋambye nti yafa. Nti ajja bw'atyo kakati kugamba ngenzi kulanga tuli naye. Nemanti omukazi kati yeetaaga kuyambira ddala. Tugenze mu makaage yatulengerera muli natandika bakwita sime kola kutya nawugana nakola atya era neno muzze ku nnumbayo muzze kola kutya. Omukazi netumanyi nti netumukwata n'alwana twalina ttiimu y'abayimbi tuyimba ennyimba naye bw'abanga adda mu senses nemugana naye mukazi gwe Katonda wo omwagala naye biki by'olina mu nnyumba naga nti sirina kye nina. Tolinayo kintu kyonna abalo kye yakulekera tesirina. Nanga nti mpozi wakati wansi w'ekitanda eriyo akapaketi k'ekibiiti konze genda okaleta. Agenda okuleeta nga akapaketi k'ekibiiti mulimu obwoya mulimu obuyalayala mulimu obuki ne muganda kakati bino ebikubonyabonya. Bala alabika yalina ebintu byakugalika byaleka akuteze oleme kuddamu kufumbirwa. Naye kati bino ebikubonyabonya ebintu bitwala. Omukazi n'afuna obuweerero. Naye era tuba tugenda okumubatiza tuli ku mugga wali kubatirizo wali ku Bugema University. Omukazi n'alokatandika ali mu layini netumuzze ebbali netusabira omukazi netutuuka tumuyisaawo netutwala mu mazzi naye yatutuuka mu mazzi n'abukayo nga tena. Setaani ng'amwefuzza alaba ng'afiirawo ayagala kulaba nga kugamba abeera ku sayidi ye naye omukazi n'amalirira. Omukazi n'ategeera Katonda n'abatizibwa n'olwaleero she's living a peaceful life ali mulamu bw'emirembe. Omwagala mpuliriza bassebo ne bannyabo. Setaani ayagala kulaba ng'azikiriza bangi aga nti ndigenda n'olwebeeya. He's going to die with multitudes. Naye bassebo wake up. Semuka Setaani osamidde ekimala osinza ebintu ebitakugasa biveemu ebyo. Abuzza nti tebabagamba nti musinza abo abaliranga ennyonyi abajoboja ebigambo byabwe tuyinza kubebuuza bafu. Bassebo ddukayo mangu nnyo waliwo ebintu byewesiza ojja kusoma mu sula ya Isaaya 4:4. Abantu batukana okubanga badde obuti buno bujja kuyamba bujja kuwa magezi naye nga biyisiga tebimugasa. Omuti kwe basemye omusekuzo kwe batemye oguzimba ennyumba kwe batemye kino naye agamba kana kati kalimu omukisa n'okitunulya kifala. Mu Befeso sula 4:7 kyagamba nti so temuwanga bbanga Setaani. Don't give chance to the devil. Tomwesembereza. Mbwate yino yirizi mbwate kakati ngenda kwebuuza ku bano atandagule noonya luzaalo mbwate amaka gaagaana mbwate njagala bino. Bassebo Katonda has a solution to every problem. Yakobo 4:7 kyagamba tikale mujje mulukirenga Katonda naye mulwanenga ne Setaani naye anaabaddukanga. Bassebo ng'abakkiriza tetulina kutya. Eri mu Kubala essula 2:3 mwesiga ddogo temutya ddogo. There is a God. Mukama akyawa abalogo bannaabwe abakozesa ebintu eby'emizimu bakozesa ebintu ebitaliimu
mukubikula 28 agamba naye abagwagwa n'abassi n'abenzi n'abalogo bonna Mukama agenda kubazikiriza. Musinza Katonda omulamu ataweerezebwa na mikono gy'abantu atuwa obulamu ffenna yagwanda okusinzibwa. Bw'atyo Pawulo bw'agamba eri Mikola yatume sura 17 olwabiri paka 28. Mukama asaba kubeera omwagalwa. Nempulira eddoboozi eriva mu ggulu nga ligamba nti abantu ndi muveemu muleme kwetamba bibi bye. Muleme kusinza ebintu ebitategeerekeka mudduke nga mujja eri Katonda. Ne Mukama Katonda anaabalwanirira. Mukama asaba kubeera omwagalwa. Oyinza okubanga ggwe omu kwabo abadde basamira ebintu ebitategeerekeka. Naye Mukama Katonda olwalira akuyita mukomeewo gy'ali. Iwe bubaka wa malayika abasatu. Namba ona agamba nti nempulira eddoboozi eriva mu ggulu nga ligamba atya timutye Katonda muwe ekitiibwa mu ssinzo yakola eggulu n'ensi n'ennyanja ne byonna ebirimu. Bassebo osamidde ekimala. Oyambadde iriza ekimala. Abalongo obadde wasuulira empogola ekimala. Obonyebonye n'ensi, but time has come back to your God. Komawo eri Katonda oyo nannyini buyinza eyakutonda akubeezaawo omwesige ojja kuwangula. Saa Mukama akumpeera omukisa. Onobeeramu abo abaneesiga Katonda. Onobeeramu abo abanakkiriza nti Katonda yekka ye nannyini buyinza. Mukama asaba kumpeera omukisa. Leero ng'osalawo ogambe nti nangidde olwaliro sikyasamire nate. Njagala omalirire olwaliro ogambe nti olwaliro nsazeewo ntambule ne Katonda wange. Katuduke nga tudda eri Katonda tujeemulukire Katonda tulwanagane ne Sitaani Katonda ajja kutuwanguza. Njagala kusaba wamu naawe. Mukama akuwa amaanyi ago. Akuwa obuzira. Bwe yawa abasajja Basaddulaaki, Mesaki n'Abedenego. Bwe yawa obuzira obwo Danyeri. Bwe yawa abasajja ba Musa ne beesiga Katonda naawe osobola okwesiga Katonda. Katonda oyo basseba alina obuyinza era ajja kuwanguza. Why can't we pray? Katonda nkwebaza kubanga oli Katonda. Alina obutafa, alina obuyinza. Atubeezaawo ali wonna era nannyini buyinza. Gwe Tonda guna ensi Mukama tukutegedde. Era nsaba ku lw'omuddu oyo n'omuzaanawo Mukama kyusa omutima gwe okuva na leero atandika okwesiga gwekka. Mukama tunywereze mu kukkiriza okwo. Gwe Katonda yekka yabeezaawo ensi era gw'ogenda okutuwanguza ensi eno era gw'ojja okukuuma obulamu bwaffe era oteeketeeke olw'obwakabaka bugenda okujja. Kyenva neegayirira ekisa kyo n'okwagala n'omukisa olw'omuzaana oyo abuliddwa oluzaalo, abuliddwa amaka, abuliddwa obugagga, abuliddwa kino Mukama aleme okuwanjagira awalala naye awanjagire gwe wekka. Tubeere otuwa omukisa otwongereko n'ebiranga bw'osiima kubanga nsabye byonna mu linnya egganzi ery'omwagalwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mukama nsaba akuwa omukisa. Akuwa amaanyi obeere muwanguzi emirembe n'emirembe. Beera bulungi. Bye bye.